Hi guys, kansubire muli bulungi obulamu bugamba butya nange ndi wano planet Kadama as usual ndi kuka evening tea wabula batake naye akalidde mu kirupa kya papa ddala kituufu ndi planet Kadama munange siyokulwiseeyo kandukuwe nga ntegaalamu alamu etuuka ku makyebuga ntugeri nga sirina gwe neebuuzizaako nga ntuga alamu nga nzirawo anti planet Kadama alina okunyumya nga wanywako kacyayi bulamu mama yabutegeka nga ndala nga bagira wano bw'omanyira nti siri planet n'akamu munnange nga alamu evuga nga njinyiga tutu nga nzizaawo neneebaka mba ndyawo nga nerowooza muzukuke genda owulira mama ali wansi ayogera nga ngamba lindako ziitiriyo awo omanyira nti gyawunye dda ng'ayita tuliwo babiri ng'ayita ono munnange ali mu kinaabiro yakedde dda n'afumba caayi w'abaana ku ssomero kenfaako kaadi tekanazuukuka neneebaka kati mpulira amuyita ali mu kinaabiro nze ndi ku buliri mpulira ajja asemberera oluggi temuli kisumuluzo neŋŋamba kati eyayalula Kadama esiiridde naye ng'omugezi watabeerera awo mpulira ajja ayita oli yasoose yitanze neneevula taliiwo ng'ayita oli ali mu kinaabiro sirina gye ndagajjukira nange kye nakoze oluggi wolugula lwoti nga omanyi ogula oluggi bwoti mukulabayo bwoti emabega w'oluggi oba tolabayo nga nzuukuka saketi omanyi saketi nzuukuka saketi nga nyingira emabega w'oluggi sissa ndyawo nkyalina mu pijaama obuliri sibwaze angamba mukama taata gwe gwe neesize wekka gwalina okuntaasa nga nseeka kye gaggulawo oluggi ayita oli ng'ali mu kinaabiro ayita Tiina siriimu mulumu naye mwendi nga ggalawo nga ngamba nowani omugezi teri kunaaba liiso wadde ki nga njiwako yunifoomu 1,000 nga nsooka ndaba ku luggi lweri wali alyo nedda wano dining wabeera ku dining abaalaba olukuubo awo w'empito genda muli eri naye ate atuula ng'atunudde eri neŋŋamba kati Tina kikomando inemi kamwawutu nga ntandika firimu njiwako omu yunifoomu saayala buliri awe nava mu luggi nembwala tata nenfuluma mpola nemulaba ng'atunudde eri nensala kyaka nempitako paka mu luggi lw'eri nenonda ebisasiro nenzija neneeyisa kati mu dining kuliko endabirwamu eziraba wabweru we nayita wennyini neneeyisawo nga nkutte ebisasiro naŋŋamba jangu naŋŋamba nkuyisa obaddewa mugamba nze mbadde wabweru tobadde mulumu nti nze obukalu bwendiko nga sinnabaako mulumu naye nga nabadde mu luggi nga gamba nende bankwata nze nfudde munnange nga nsooka neewakana wallahi nabulako kimugamba wallahi billahi tallahi sinnabeerako mulumu ngamba yeze ndeka munnange mbadde wabweru nga nonda bisasiro nkuyisa towulidde mbadde eri emabega waki mbadde mabega wa nnyumba mbadde siwulira oye okay jangu yambaza omwana bwe ntyo nga mpona olunaku olwo naye nali nfudde ng'asooka ngamba nzize mulumu tobaddemu nemugamba nze ondabye nze sinaba nakulabako nga kakeridde naŋŋamba oli abadde mu kirabo nemugamba like abadde mu kinaabiro naye nze mbadde eri wabweru nga nonda akasasiro naye teyakifaako ndowooza naye yasigala takitegedde kuba siva mu buliri nga sibwaze naye tebwali bwali nagamba oke jangu oyambaze omwana neŋŋamba Katonda ompette agaliddamu okulaba nga ntuze alamu naye n'olwaleero ndabika okuba nga ngenda gituga byebyo nno munnange
chai kaweddemu naye sina gye nkajja kalala bwetyo olunaku bwe lwagenze nga Katonda mbeera era kati musiza gumu ebiri kimu Katonda wange olina obuyinza story time bwete webadde kansobera nyumiddwa subscribing ebintu nga bino just kwemalako stress mu kiyumba mubeera mu firimu tubeere no katuzanya kalati kiramisana kawungezi obuzi bungi bukyajja gwe kyalina omanya peace yo